ebiseera ebisinga ffe abawala ebisinga tumenya emitima nti bwe tuba twagadde we love oyagala wenna yes oyagala n'oggwayo nate omuntu bwakudisappointinga nakola ekyo kyobadde jukira otandika ogamba ne bakugamba ekigambo gamba utasobola ogundi tasobola kikola mulimba ne lwokiguddemu nti trust eyo gye wamuteekako ennyo ogamba oli ne wajja nakugamba ebigambo kikumi ogamba era yono yoli eyakola biki kuba omutima gufa nga tokyasobola kwesiga muntu naye tosobola kwagala muntu nga tomwesiga kuba kye kisooka ogamba muntu nti nkwagala tegeeza oba omukola ki oba omwesiga wala sagamba munno nti nkwagala nnyo bikoze bitya naye ng'ate simu ye lwevuze okobeera oti ennaku zino ebigambo oyagala bimeka sente zijje bwe tuba tuli mu kubala oyagala kunkola ki bannaye omuntu wajja n'emboozi ye ebigambo bibe mulayini nga yakumeka wali omuntu asobola okujja naako ebigambo omutwalo gumu ate nayogera ku ssente omutwalo baaba nga biba bingi omutwalo biba bingi abanyumiza nnyo oba oŋŋamba ki ddala oba oŋŋamba ki batangambangako ate ayogere nga bimeka kale onga kale ekyobuvunanya ekyobuntu bulamu kale ekituufu simanyi naye sijjagamba talwawo nkatiriza nnyo obutalwawo nali kaŋŋambe nali musirise nnyo mwate mwe mwonoonwa mmwe neeza katonda nti nali musirise ate nesoonooneka bannanga abaana basirise mwonoonera mu busirise saayonoonekako naliwo era maama namayalemu bodde yali kikaki omanyi naye yinza obba fakita ng'oli awolooza wali musirise naye nga bodde yakusapootinga okukuyamba wali kikaki kaŋŋambe abamanyi abandabako mu ebyo ebiseera ndabika okugamba waŋŋambe si kirungi kwogera naye ndabika nze omu ku baali abaana abali mu wakisa abali bakolako obulungi Kusema official kwoli nkubuuzaako kugamba otya kanswe nti oli bulungi yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi yonna mbebaza okubeera nga ate mutwegasseeko subscribinga osobola okuba nga ate ofuna videos ezifaanaganako bwe ziti tubeerawo wano almost every day up close ye show kwoli mweno show tufuna emboozi z'abantu obulamu bwabwe yinza okuba yali event nga byagwawo ne tubatuukira twongera okuba nga tubategeera nenfanaganako bwe bityo naye nga tuli part babanaffe aba Al Hila Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks oba wetaaga okuba nga bakolera biodigester tank beefunire ate basobole okubeera nga ate bazikolera ate ba Almutawa Enterprises Uganda Limited abo nno bo batunda ttaka ku bukadde 10 obafunira ploti eriko n'ekyapa abo nno nga bwe mbagamba bonna enamba zibeerako ku screen n'osobola okuba nga ate omanya ebisingawo ate awo ng'ovuddewo bannaffe ba Kampala Polytechnic basangibwa awo ku Kabakanjagala Road ng'oyambuka nga agenda ku lubiri opposite Best Buy Supermarket awo ogenda okuba nga obasanga bagamba nti genda owandiise abaana mu intake eno eya July balina courses mu upper ne lower diplomas mu engineering balina mu sectors ez'enjawulo oyagala kuyiga mazzi oyagala kuyiga kanika esi n'ebirala bingi nnyo babirina bannaffe ba Kampala Polytechnic Mengo brand shoppers ogenda kubanga basanga kabalagala ku tripati nga ku tripati mazima molao batunda ngoye z'abaana okuva ku lunaku olumu mpaka ku myaka 12 okuzanyisa by'abaana engato z'abaana buli kimu eky'abaana bakirina bakubireko ku namba yaabwe y'essimu ate bannaffe ba Rosemary Beddings badiringa na bintu bya mu kisenge bw'ova ku bitaala Kasubi genda katono nnyo ng'agenda Nansana ku mukono gwo ogwa kkono awo nga ku Jambula ojja okubasanga bannaffe ba Rosemary Beddings ate bannaffe ba Brain Parents Jan Boarding Primary School ogenda basangamu Kalango gendayo kakati mu abantu abali e Bulaaya ng'oli mu America okola nnyo tofuna na budde buwummulamuko jjukira buli bw'okola ennyo oli mu famire yo egyerabira abamu famire mwazireka Kampala ne mwawukana si lwakuba nti no toyagala naye obeera very busy lwansonga nti munange olina okukola tofuzigaza akasente kakati osobola okufuna ku budde n'ofuna online business kati online business ejja kuyambako okuwummula w'osaanidde okuwummula ate ng'owummula bw'okola kubanga ewammwe you need okusigala ng'oyingiza ssente kakati online business ejja okuyamba nti osobola okukola mu biseera bye eby'eddembe mu kaseera ng'owummudde osigala okola kakati ekyo ejja okukola ogenda ku Facebook ononye page eriko Jamid Mentor
ojja kumanyirawo ebisingawo oba ogende ku website eriko www.jemimamirembe.com okusobola kuba nga tumanya ebisingawo oba enamba ya WhatsApp eriko +44 nawo osobola okusinzirawo n'omanya ebisingawo. Welcome to the show ladies and gentlemen. Olunaku olwaleero ku seeti wano ninawo mwana muwala anyumidde olunaku era nga azze okulabikako eri eggwanga era nga n'eggwanga agenda gigamba ebigendo kyusa ensi eno tontunulira nga alimba kubanga ndi mu kuwaga mboozi yange nenge ekyo kyokola ofaananye omuwala ali mu kuwaana omulenzi amuwaanira nnyina maama ono gwendeese agenda kukyusa obulamu bwange maama yono omulenzi gwewaŋŋamba agenda okundabira ogenda otula ku mulenzi gwogamba agenda okulabira nga alabira atulya ddala agamba ono naye kikyaliko ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya se? Gyendi bigenda bitya? Alhamdulillah sibiri. Bali batya abakuwaana? Otunulako otyo. Abampaana. Abaana abobuwala mwayiga omuzoogo. Maawe. Oba wa mukaaga ku munaana oba ojja wunya. Ndadda. Tonna salawo, tonna kakasa, tebali siriyasi si byoliko. Tonna salawo, tonna kakasa, tebali siriyasi si byoliko. Bina. Ekituufu kirabika simanyi. Naawe watabulwa. Si kutabulwa. Just kimu nkiraba bulabi. Nesanga bwesanzi nga mbya bulabi. Lwaki weesanga? Anti olaba nga bikusobedde n'ogamba kati nkole kino biraba bulabi awo. Awo wenjagala kalakasa omuntu atuukawo nzaawo oba ondeese ng'olwo bikusobera ki nga lwaki biba bikusobera? Anti bwe bikusoberera genda olaba vuza emyala bikuvuza emyala ate nga abantu abamu nga ffe twagala nnyo tuvuza myala osigala tunula butunuzi obaako laavu gy'ogwamu nogamba kale kangweko mu mukwano. Si kibi ogenda okugugwamu si kibi naye ogenda okugutomera nga ogamba ne bwejusanga kale singa nasigalayo gye nnali wali oguddeko ko mu mukwano n'ogamba nti ye Mukama Katonda weebale bye bano bye nasabanga bye bino bye nalabanga mu firimu nomala n'omenyekerayo omutima nnyo teguba sigumusa ebiri awo nnyo nakikolako era nengendayo ebimpisa bubi ne omutima ne gufa. Oba ogwatijje nnyo? No, si kutijja nnyo but banyaga nnyo nenkozesa amazima nendaga omurundi akituufu okwagala rather okubanga neeyisaayisaako. Naye nga bootijjirako? Bako. No, at first ayinza okusooka okulaga nga afaayo. N'ogenda okola the nga nga yakyuka. Ye azze na kikopo kye ng'akitadde mabega era zikutuulako butoozi. Ye bw'alaba ng'afunye kyafuna ng'akyuka. Tusanyusa okubalaba tutandikidde awo bambuulizeeko. Tusanyusa okubalaba abasebo ne bannyabo abalaba Saimo Official mwebale kumuwagira era mwebale kubeerayo naffe mwebale kutwagala na kutuwagira. Tusanyusa okubalaba. Twogera nani amanyako? Amanya nze Nakirijja Zahara. Nakirijja Zahara. Zahara nalikozeeko ne sister wo. Yali akozeeko ku channel eno. Kirungi bw'aba yali akozeeyo manya ebibye byonna si bukimu kyakyogera. Oyakolako ba weeks zaali 2. Nemutabuka kyekyatuukawo nga talina buzibu. Kampani tetera goba. Kyogamba eyekyaga. Kyetera okukola maybe webeekoze nnyo ekusiriikirira. Eringa amakampani amalala. Yeyekyanga n'agira ati. Omulabye? Akuba omwana oli yatabuka. Ate atya? Ali byeyogerera naye ma. Nawe namusanga ne ngamba yono wanga abadde ampita anko. Sijja kwogerako ku bibyo kubanga ya Katonda obulamu. Alembye obulamu si bubi. Kasamba nga nkyali mulamu nkola byenkola mba nebaza Katonda. So oli bwakubuuza omulimu gwo fully employed in film because bwentera okulaba nkusanga mu camp bwensanga nkusanga mu camp. Ebiseera ebisinga mbeera nnyo mu camp. Naye nga n'emirimu emirala gye giri gitambula gitanga toli. No, nina abanyambako. Nina abanyambako benkolagana nabo.
Embasi yo ne bagamba kino ndekyo kikola bwe kinebe kino kikola bwe kinebe kiti. Ne bwe embasi iri ku gino ne ngendayo ne ndaba nga bwe bitambula. Nakulabako mu anti canteen that was promise. Bwengezaako okunoonya firimu kyendala gye nakulabamuko. I think nze nakulaba mu promise eyo. Then nkulaba ne mweno kijja kuggwa. Wemba nagye nerabidde eyinza okubeera ng'emu. Climax wayitamu. Nze nalina Sunday owa Luva n'Emirembe. Nina oba wayitawo buyisi. Era kyane kyama kirungi oba si bonna nti bayitamu. Because eba Champions League aromatic. Ekyo ba webaza okujjukira temu. Because Champions League aromatic. Okay, omuntu alaba Zahara. Who is Zahara? Zahara? Zahara. Kanga mukyala atera muwala. Awera kiba kimu. Kiba kimu. Tosabba mukyala ng'oli muwala. Nze mba manyi omukyala yo omuntu akuliriddemukko afunye ku experience emala omuwala oba okyali ng'okyalowooza nnyo ng'omwana omuto. Ekisobola okugatta omukyala ku muwala is when a girl gets married. Okufuuka omukyala. Nova mu buwala. Because oli mukyala wa muntu. Bwe tukuyita omuwala tuba tukuyisizaamu amaaso. Kugamba just eba grade. So you become omukyala. But the normal mukyala stage is age. Ndowooza bw'osamba 27 awo n'okwambuka. Bw'otandise okufuuka omukyala kati ogwawa. Oyinze? Oluvannyuma lw'okunnyonnyola n'onnyonnyoko ekinnyonnyoko kati ogwawa. Okusinziira ku ndowooza yange kunze. Ndi mukyala. Ndi mukyala. Omukyala nti olina obba n'omusajja. So kaakati kyebakukola kikulu. Bwe tunaaviira wano ng'abanyizi b'emitima bennina mu ssimu awo. Sayimo mumpe munyige. Nga tebaliyo nno ajjaze gunyiga naye oluvannyuma ne bikyuka. Kale kaakati olwo okuyidde mu families alina kuzaala stuff like that. Nzaalibwa nina family alhamdulillah nti bazadde bange bakyali balamu. Bakulaba weegiriisa. Era mbasabira bawangaale paka bukadde. Nzaalibwa omukyala bamuyita Amina Nakayika kyale yeddira ente n'omwami bamuyita Mustafa Sendyose. Olwo mubeera wa? Musibuka wa? Tusibuka Kakiri eyo. Kakiri side zeeyo. Siwala naye era mbaba mukyalo. Era kyewaffe. Wamwe tewaba mukyalo wa Steboni bo butonomu. Kakiri si kyalo. Owakati. Kuba ebyo ndimanyi bulungi wakati. Baba mukyalo mukko. Nze ndaba Kakiri yafuka tawuni. So Kakiri okulidde ebiseera ki? Muli basiraamu? Yeah. Basiraamu kika ki? As far as deen is concerned. Abasiraamu tuli basiraamu sijja gamba tuli basiraamu kituufu but nonte basiraamu aba like ngambe ntya abagundi nenga tuli basiraamu otasaala miggo webikkiri pakati ndaba Muzahara eyebikkiridde ng'otulaga kano awo nedda twatuuka nga byaba family abalina obusiraamu bwe butyo nyo gyensinga okulidde nnyo kojja basiraamu ddala. Omanyi nina ekibuuzo kyange kye neebuuza mbeerayo n'ebibuuzo byange ofuna omukisa n'enfuna abantu bange nga babinziramu. Kakati abasiraamu ab'ebikka kano be kati beekwana ddi era mwekwana musinzira ku ki? Kati nga bana ab'ebikka kano kati nga bw'oli awo nsinzira ku feesi yo nensinzira ku nizo sinzira wano n'ensalawo kati wali tusinzira ku ki? Nyolaba Sayimo lwako ebintu byakyuka. Edda mu kulowooza okwange twakulyanga mu bajjajja nga batugamba oba ogenda kwagala omuntu tosooka kufa ku ndabika ye, tosooka kufa ku kati ebisigadde eby'omubiri tetwandyesangidde ku patterns enkuvuyo otuula ku pate buuti kakyuddule ne katuula wali
Ogane kanono kasuse kali bulala. Anti wenkugambye nti ebintu byakyuka. Naye aluli tebyaliwo. Love etandikira kundabika muganda wange. Kati temugenda kusiwukira mu ggwanga lyo munafuna. Anti kati seruli kati. Tosiwuka n'ofuna empisa ojja n'empisa. Mbera uno nga kimi nyamba kati. Abise bwati. Umuntu afuna ddi omukisa okulaba nti oba mpito basiita. Anyway ebyo birala. So family gye mukuliramu eddiini weeri. So Kachiri otandikira okusomera. Satandikira Kachiri. Kubera oba buliyo bakakali side zeye. Yasti mu kyali ko Imarodi. Ofuluma Kachiri oba kamufuluma mailo nga 3 kunya. Sigalo oli ku kyalo. Eyo sije natandikira okusomera navayo nga tukyali bato nnyo. Anjali muto. Anjali muto. Nengenda na mayumba eyo. Atawe namayongera nawe yongereda ki? Nayongera yeyo munda je natandikira okusomera. Standard ya masomo gayo ngambi. Yes, eyinza okuba kale. Oluzungu terwakutawanya. Of course ya masomo go mukyalo gamanyi. Ngamanyi ate namemba oyogedde ku namayumba nenkusaasirirawo. Nendabira ddala ngo oluzungu kati kikyasinze okubonyabonya. Namayumba tubeereyo. Oli namayumba obeera nani? Ejjajja. Kyeki batwaze wajjajja okuva ewataata. Era nga bomanya abantu abakulu bafunamu obutakanya nga bbo. Babiri. Ajati ne Haji they did their deed. Ne baawukana. Kati ojjajja mugenda wa taata wa mama. Jjajja wa mama. Wa mama. Kiza mama yagamba ngenda n'obwana bwange. Yagala tatulekaawo. Tabaleka kukima mazzi. Netweyongerayo. Life yali etyo okukula nga taata taliwo. Fiya kyali ekituufu kiri nti akasejjukira bungi kuba nali muto nnyo naye bwe twakula maaso awo twaddamu ne tukwatagana. Abakulu bakwatagana bakkiriziganya abaana bakulire ewa taata waabwe. Tetwakulirayo twakulira eri naye nga tujja ne tumulabako ngenda. So tewamusu oyagala okwongera ku byenfunayo tukuleetedde online business Munnayuganda naawe awangalira mu nsezi enjawulo omukisa guno okwekolera ku ssente ng'okolera wooli nga kiweetaga essimu yo oba kompyuta nga birina internet otandika okuyingiza ensimbe tuzze okuyamba gwe ayagala side income ayagala okukolera ewaka akoye okukozesebwa naawe atalina mulimu tulina abagenda okuyambako okuyisa mitendera gyonna naawe otandikewo online business yo weenogere ku ssente tufune ku website yaffe eya www.jamimamirembe.com tukubire oba tufune ku WhatsApp eya +44 794 901 M033 ku Facebook tuli mu linnya erya Jami Dimenta. Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya higher diploma, national diploma ne national certificate nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okulira n'olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom petrol station oba tukubire ku 0414 2 2 Kampala Polytechnic Mengo mujjemu ewandiise leero. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate zonna oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0753 3 4 oba 0705 4 9 tufuna ku WhatsApp +973 362 388 59. Wanga nnyo taata mu kaseera wandibadde omusubi wabo mwamufunanga. Ya twamufunanga ng'otwa twetaagisiza ogenda omulabako nga tugenda tumulabako then tuddayo mu kyalo. Okay. So kati ewajjajja obulamu bwali butya? Sijagala nti bwali bubi kuba twali ate omwana omuto kasabanga. Kasoya ne weebaka. Ate ekyekirala ky'oba osuubira. Temwegombanga engatto mwazambalanga. Engatto zo
ekituufu kiri nti mu baana abaasomanga ku ssomero fe abamu ku baalinanga engatto mwalina engatto ye ng'era maama apakasa e Kampala n'atuleetera engatto netwamba netugenda ku ssomero ekyo kyakimanyi awo sijja gamba nti twasomerako mu bigere mpozi ng'ekutuse ne bamugulese mu gateriiko awo ne mugenderako mu biki trip bwe zajja n'abantu b'omukyalo mwalambulanga tetwalambulako mu kyalo ekyega zo girabye bukulu zo ngirabye nze Kampala ebiseera bya Diddy's World tewajjako sajja wetaaga otambuza maawe Diddy's World nejja ebyesubo nga twewuba bwe tuti twabirabako mu kyalo mwalinga ku bisuku byesubo byamigwa ne muteekaawo ne mwesuuba ebyo so kakati namayo mubaddeyo kuva ddi pakati navaayo nga nali 13 years to 14 ekyo emyaka gyoneka nnyo mu kyalo baakutaasa twavaayo kuba nali twali tumaliriza primary nga nina okujja e Kampala tushifting nga maama embeera kati ng'era nzotereramu agasse nga asobola obuninga se Kampala bw'ojja otuukira wa Wakiso waliwo kyali ku luguudo olusi kyosa ku luguudo lwerumu kubanga wembala abalamu 13 nengattako ne kati Wakiso w'emyaka egyo olwo kyali mu kyalo era nali nkyali mu kyalo Wakiso yali olwo otuukidde ku ssomero kyawo ogende mu HSC mu secondary no nga sinnaba nakutuuka eyo naviira mu kyalo nali nzize nga ngenda kuyingira secondary kati bwe natuuka eno nampa ebibuuzo ne binkuba wala nenzirayokko mu primary kakati otuula P7 ojja mu kibuga bigenda okudda nga bifu nnyo embeera si nnungi ng'omulwadde aliko oxygen embeera si nnungi ne bampa test eno ne binnema oluzungu lwo nali ndukolaawo n'empebe ezisigale zonna esigaana kati ne bambuuza SST yakulema mwana wange SST nga ngezaako nekyali naye simwagala sanze omuntu kati ensinga otegeera luzungu nakubala kati nga ebisigadde sibyagala so P7 ogiddamu nga jjajja no naddayo P6 no ne bambuuza kikyoyagala ne mbagamba engeri enze e Kampala kasita siri mukulu nnyo ate baite nali nkyali mutini era ngamba kale nengamba kanda wansi wali mukulu naye nali siraga kale nali siraga kale nakyo kakigumire kati nenzeyo P6 nengenda nensomerako ku Nansana ku Kereziya St. Joseph nemala P7 ndoka nyingira second wagenda wa Alliance positive angimanyi Nansana njime twagendangayo ku gundi za interaction zinasomera nkowe awo nasomera natandikira second nanve Wakiso nenzija kwala ali kawambu muko no namana nenyingira boarding awo novugawo paka ne ku Joseph nawo nasomera boarding St. Joseph ene yawa na opposite police eri Wakiso eri Nansana okay nawo nali mu Kisuleera saasomera mudde nali mu Kisuleera ne secondary nenyingirira boarding okay ko so kwala nsomale gomalira senior fo samalayo senior nayo nenvaayo twafunamu awo obuzibu kale nga family nebinemesa family yani ya mama ebikulemesa bikusuula wa enzirayo Wakiso ewafe wa mama okusoma n'okuta saakuta neneyongerako kawo essomero liri awo munda bagiyita St. George liri awo Wakiso neneyongerayoko era ebidobonkanako awo nemaliriza fo nengenda kuganda nenfuna kosi gye nagendako ogenda mu byemikono si bya mikono yali kosi ya computer biba bya mikono twakula betubuuza kasita okuba shortcut ogenze mu bya mikono. Let's talk about omwana omuto oba n'ebirooto oba olina by'oyagala and ebiseera ebisinga batusomesa batulaga nti olina bifunanga omaze kugenda ku university kati ebiseera ebisinga okubranchinga waliwo otandika okulowooza nga failure
paka ngomaze kutuuka eno kusoma otegera nti obulamu busobola okubeerawo waliwo abantu abali obulungi nga tebaamalayo nakumalayo tuwe ku kaseera ako okusalawo omaze senior 4 togenda kwengera ku HSC tojja kugenda ku university kogende ku course. No, kati bwe namala osoma bwe twafuna ebizibuzibu ne mama bikiwa ebityo nali nina hope ngenda kuddayo nkoleki kuba dda bukyali naye agenda mbaliza ebizibu byetwalimu ebyo byonna ebyali awo bivaamu nga kumpi nkutta emyaka egyoweremeka 2 neŋŋamba nga ne muto wange oyo gwegeddeko naye ali mu kusoma olemu yali emuto kati ng'ate ali mu kusoma kale tugamba nno mama n'agamba manyi ne muganze kangende ku kasakyo naye nyaga nnyo kompyuta kangende ku kompyuta gye mba nsoma kyonna kye mba nsomyeko then sister wange akole ki ekyo n'agamba kaali so n'ogenda ku kompyuta emyaka 2 gye wamali waka wali okola ki emyaka 2 gye nali waka nali nkola ng'ate enkola nga ndi ewaka bw'omu nga ndabira sister wange oyo nga ndabira ne muto wange n'abantu abalala kuba mama yataliiwo. Tewayonooneka? No, sayonooneka. Lwaki? Nali kaŋŋambe nali musirise nnyo. Mwate mwe mwonoonwa mmwe. Nebaza Katonda nti nali musirise ate nesoonooneka. Bannanga abaana basirise mwonoonera mu busirise. Sayonoonekako naliwo era mama wali bodde yali kikaki omanyi naye yinza obba factor ng'oli awolooza wali musirise naye nga bodde yakusupporting okuyamba wali kikaki kaŋŋambe abamanyi abandabako mu ebyo ebiseera ndabika okugamba waŋŋambe si kirungi kwogera naye ndabika nze omu ku baali abaana abali mu wakisa abali bakolako obulungi obeera omusirise ne bodde yo gisirikidde naye nga anyangugamba pali basiraamu twambala ngoye mpanvu kugamba ngamba kintu si muntu nnyo okutuukirako nnyo okujjako akumanyi nga si kyankutuukirako nnyo okubamukirako ng'ate mbeera waka ate abatono abaakutuukako abatono abantuukako kyemmanyi kyenzijuka kye baŋŋambanga nze nganze omuntu ne kati omuntu asonga mnanga naye Zahara ng'otunula bukambwe ng'oli mukambwe weekambuwazanga bwetyo bwe nali ntunula nga nze ntunula bukambwe nga tenga balowooza ndi mukambwe nga batugamba okiyingiranga nali ntunuza nga naturally siri mukambwe naye nga abandi bo bagamba Zahara oli mukambwe ngeri omuntu okuvaayo n'afeesinga my god nga kimutwalira obudde. So kitegeeza around that time tewafunamu any challenges ng'ezo ebitera okuva ku baana abawala okutuuka okwagala okutendewalirwa kubanga jjukira mubeeramu oli waka tokola naye tolina demands ng'omwana ow'okuwala baalingawo era bajja naye nga bwe nkugambye nti esooka nali musirise ng'ebintu ebyo sibimanyi nnyo kale ngambe era oba tobimanyi bakuyigiriza buyigiriza eyo si nsonga sijjagamba nti bansombowa naye nga bwe nagambye nti nali musirise ebintu ebyo nga siri mujagu gye sitambula kale neekumiranga nnyo ewaka nga si kyangu ng'omuntu ne bw'abazze si kyangu kuduumuuka ntyo. Bw'omala okusoma kompyuta wagisomako ki? Kutya? Because computer nene. Yes. What was your specialty? Computer ng'ogisoma. Computer nagendayo nga bw'onoogamba nti just nti nasoma bino simanyi Word, Excel, ebya office. Baana mmwe mubbiddeawo baana b'abandisa. Ebya office so specifically secretary yo. Ela. Omala kati nno wasomera bbanga ki? Ojjukira waliwo ebiseera ebyo zino companies zajja nga ku bitundu nazo zisomesa computers ezo companies zajja bazaalingana z'abazungu bwe bityo kati nga bw'omala osoma ne bakuwa certificate ekiddako embeera nenteka eyo waka tewanoonya ku mulimu saanoonya ku mulimu opportunity gye nafuna bwe namala soma computer eyo naye mba nfunye certificate yange awo embeera maama n'akomawo ne bitereramu netandika okukola ne maama netandika okukola ne maama ne tushifutinga ebyo biseera ntuve wakusoma tudde Naasa mugenda musembeera Kampala era okyabulamu
ne tuve wa bijja kulemyo sala ne tuve wa Kiso ne tudde Nansana kati bwatwadde Nansana engeri nti nalinamu kaŋŋambe namukokole ku bwongo buli sharp about kubala bwebitwa oluzungu ebyo nabyo mbitegeera kati we bayingirizaawo mobile money abisala ng'ekutte nnyo tinse nnyo mobile money business yali y'amaanyi kati omwami najja kuba nenta zonoonya kalimu awo omwami aliwa no waliwo omwami eyajja kati nga yagala abagenda kukola mu mobile money alina kampani ya mobile money kati najja kale yali nga onogamba nti mubeera ku kyalo naiba afaabira mu kikomero ekyo mugagga biki hello how are you kati nemugambako inayo kumulimu biki kati waŋŋambira nti ngenda kukola kampani ya mobile money naye njagala abaana bakola ki abako nemuga kituufu sibikola ki sibimanyi nambuuza omanyi okubala konze sha zeze musajja ze nakolanga obuki obulungi ko ye kale nja kutwala nkusomese ebyaki ebyo mobile money so awe natandika so otandika okola ng'okola mobile money okay obulamu buli butya business ekola sente oba gwomanyizizo ze bakusasulanga ekola sente mobile money ekola emabegako yali ekola nnyo naye kati like omuntu afuna atya no mobile money ekola omuntu ng'olinamu sente na capital kunkaŋŋambe capital awerako okola era weefunira nti commission ono gwe babajjako nga mukola withdrawals company efunako ezaabwe ezisigalawo ne baziwana nnyini company for example emba nzigyayo emitwalo emba nzigyayo 5 bansala oba bakusala akasanvu then wabawo neza commission zino eza UCC omusolo gwe batwala kye 10 mmeke ezo zigenda ku UCC kati kana akasanvu bakadi mukagabana tukagabana ni company nzo funa ke 5 nze nefuna ke 2 besho bakikola kati bagateze 2 okumala omwezi ne bakusindikira yo commission gobokozo omwezi kale seza singa nsindika obukadde nga 10 nsolo okunyukawo n'akakadde n'obukadde nga buubwo kisinziira sijja kugamba ne kyemanyi ku mobile money bw'oba olina capital osobola okufuna sente wala ajja kugamba nzijayo 2M 1.5 nzijayo 700 600 ate ze zikola commission ategerekeka kati oba okola so awo wawanga banga chuba wochali navao namalawo oyo mwami nakola naye for almost 2 years oba kale gumo kitundu awo wa chechi kujjawo ekyanzijawo obanga byali bingi kale mwalimu nyabo nedda temwalimu oli ku sente zange nange tebyalimu naye yekenyinyi Katonda akimuteeremu omukiso wabanga teya teyalimu omusajja atubanga yalina mufumbo nga tukola mukyala we si nsonga obeeraawo ng'oli ne mukyala mbeeraawo nga nine mukyala wange nenkola bwenti n'oguyisa emabega sijja muwaayiriza baami musajja ali muntu mulamu mwebaza kuba nti right now byenkola ebyange experience nagijja mu kampani eyo so kitegeeze ovaawo kusajja kula naye kukola bibyo sasooka kukola byange awo baafunamu obuzibu bo nga famire ne tupaatinga ne buli omu n'akwata agage nenziramu nenfuna era ewala era bizinensi yeemu nga tange yogitegedde kati ng'ogamba ndi wa mobile money by experience anti nga gyemanyi nga gyentegeera kati nga tulawo ngamba nti jangu otunde engoye jangu otunde mukole mu dduuka nga eri gyenkola ki awo nga wootegeera nga gyentegeera kati nenjivaako eyo era nenfuna omulimu omulala eyo kasubi gye nakolera batandika ddi okukukwana kunkwana kikulu nnyo ekyo batandika okunkwanooza nga nkyalina bwa 13 years otandika ddi okwagala bye bakukwana okubitegeera nti bankwana naye kale ali wa 17 yensiwa okutegeera nti oyo kati oyo akola ki ankwana naye nesikkiriza era nali muzibu ekyamazima kyo nali muzibu kyava nabo bakumenya emitima
baka batuma bannaabwe no nedda olaba Saimo nebaza Katonda oba nebaza bazadde bange nti bankuliza ekisookera ddala kye nebaza nti nakula siri nnyo muntu wa muluvu nnyo mu ssente kuba abaana bawala ebiseera bisinga bwakula nga yagala nnyo ssente awalizibwa kola ekintu olw'okuba nagifunamu ku ssente oba toyagala ssente no kati nzaagala kuba nafuna omugaso gwazo wayiga anti kati nzaagala kuba nafuna omugaso gwazo naye luli nali sina ewakandya wensula sasulawo kwegamba nga ogenda kuddayo wali bazadde we bakuguluminga ennaku zino ebigambo oyagala bimeka ssente zijje bwe tuba tuli mu kubala Saimo oyagala kunkola kibannaye omuntu wajja n'emboozi ye ebigambo bibe mulayini nga yakumeka wali omuntu asobola okujja naako ebigambo omutwalo gumu atanayogera ku ssente omutwalo baaba nga biba bingi omutwalo biba bingi abanyumiza nnyo oba oŋŋamba ki ddala oba oŋŋamba ki batangambangako ati sayogere nga bimeka kale onga kale ekyobuvunanya ekyobuntu bulamu kale ekituufu simanyi naye sijagamba talwawo nkatiriza nnyo obutalwawo andi nyamba gwe no naye bagamba nja kwefula action is better than what kuva ddi nga ssente zafuuka action no ate olaba ennaku ze ebintu byakyuka bwe twali luli kati si bwe tuli bye twali tukola luli kati si bye tukola embeera yakyuka luli bye twali tugula nga ku ssente zuli kati si bwe tugula naye ekirungi era mukola tukola naye ennyongerezeeko zinyuma nnyo so kiri kikuyambako nnyo badde ogamba nti nno bazadde bakukuza tuli wa muluvu kyakuyambako bankuza siri nnyo kaŋŋambe oba nga sirirunkanira nnyo mu ssente kuba singa naye nnunkanya nnyo ssente njagala nnyo ssente ndowooza singa I think singa ne wano siriiwo kuba nti nze omu Katonda gwe yatonda kaŋŋambe nti nebaza Katonda nti yantonda n'omubiri abantu gwe baali yagadde gwe beegomba oba okutunulako okwegomba naye ate saagukozesa kufuna bizibu oba kufuna bikyamu like abaana abamu bafuna ebizibu batomera ne babalwepinga kogane oli n'abeerawo ng'ebbina limufuukidde ebbina aye naye n'alikakanyazayo olede nga kwe yali naye n'ayongerako ne limutambuza Kampala yonna awo naye erabidde nti abantu babafunye ku bbina mu Kampala saatuukawo era nzo n'ekyokuba nti abantu bantunuulira nga ndi mukambwe bakyanyamba nga banti abavubuka asooka okukaliramu yakkaliramu ati asooka okunkaliramu yayitira mu kizibu bayite twafunira ebizibu ne famire ne mama wange biki ebyo yaliwo kugamba kale yampa support naye nga talina na kimu kyansabye ekitegeera ndowooza ye bwatu yali engeri ye kale yali strategy nambeererawo kugamba nga tanzikiriza kukola nsobi kino bakirimu naye nga okitegeera nga playinga good man ng'ate kugamba nga ali oba kangambye yali alowooza like yali mature enough yes oba oli awo ngenda okulaba nga akirese mu 5D kati ng'olaba engeri gy'annyonnyola nti munenda nga bw'omanyi omugamba ngenda kubeererawo biki wedde byayogera yali abikozeeko n'ogamba n'ogamba owaayo kangezese olwatuuka bwetu ne tutambula awo mpola ne tumala ne twawukana yali first cut wo bagamba nti is always the deepest tisoboka is it still deeper nedda nze sikirina kati ekyo otagadde nnyo n'ensi ate tokyajjukira sitagadde kuba mujjukira gyali mujjukira naate sitagadde nnyo ekyeka n'obugumu oli mugumu kisoboka nakyo kuba nedda teba bugumu Saimo sera ebisinga abaana abawala tusaana baŋŋambe atuli bakaka mu mukko si kyonji kubanga opaala mukwano getuuka ku kituufu nga wataaguka dda ng'omwana ow'obuwala we are not going to count but I know you know ku relationships z'olabye olowooza gwe bimusingira ddala okukola ensobi wadde nga nawe okyatambula olowooza biki ebisinga obbakozesa ensobi ife ki ekisinga obbakozesa ensobi zitya kubanga otandika okwagala ng'oyagala nga olowooza okola kituufu
omala kitandikako nolabanga okola nsobi olumu n'ogenda mu bufumbo olumu n'ozaala olumu obulamu ne bwononekereza biki ebisinga obubakoze ensobi mu bawala gwe byolabyeko byendabyeko nze mu kulowooza kale ebyo kusinziira ku byendabyeko abamu singa tuleetera ensobi abamu twagadde nnyo byobwereere ekyokubiri tetugambwako mba kugambye nti mukwano njagala ngenda kukola kino nebwofukumula ebigambo mulowooza nti muli bagezi tulowooza tuli bagezi tetugambwako ng'ate ne woba tobitutte ng'omuntu akugambye ekigambo kale waba akugambye musanvu jamu ng'ebibiri tomanya wadde obadde omulaze nti owuliriza gendayo naye sooka opikinge ku byakugambye bw'obiwa obudde n'obiwuliriza ne woba ogenzeeyo gamba yabingambye kale nze obutakigwamu nnyo kuba naye bagambako nogamba tolina na kimu kyowulira nga gw'ogenda oli kyetwala ogenda bugenzi gyosanga waliwo abamu bebagamba bali fayini naye waliwo nikese ng'ofunye obuzibu baaba wajjusa so twagadde nnyo ebyobwereere ate tetuwuliriza tuli bannantagambwako kale about your first relationship biki ebirungi oli wakugamba okudescribing love what is good about love oba eno nene leero lwansonga nti nno era n'ekifo kya bbaala na restaurant so kiba kitegeeza abantu baba bangi nnyo okwawukana ne kuyawaka yes kyobulaba oliako netumugamba nti nno oyagala yaki alina kugamba njagala yawaka njagala ya bbaala yange oba njagala ya apartments zange kakati eno y'abantu bisatu so kupita ejjatuuka ekiseera ekoleki ejjule nga yeetaaga okugogolamu kati dhani omuntu okujja n'ajjamu amayinja kati aleeta buleesi lupiira ne lusonseko mu pipe eyo ne lunywamu amazzi ago kale noonya kuba nafe Aulia Holdings ng'okozesa ennamba ezo ez'essimu okusobola okubeera nga ate bakutera biodigester tank. Omuzadde essomero wogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza ly'erya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa e Bukalango ssomero ly'abawala n'abalenzi okuli abava awaka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu. Essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi. Tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi, endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina tanka kwe banywa amazzi amayonjo. Dormitories zaffe nteeketeeke bulungi omutali mujjuzo, ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu. Tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo, katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba. Emmotoka zo we ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava awaka. Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango. Okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Simanye tuzagamba kirunga disiki nti kangambe eri nsi ndala nti ovaako mu nsi gy'obadde omanyidde n'ogendako ko mu nsi ey'okwemamaaza ey'okubeera awo nti gaggwe oli awo kale ng'oli mu nsi yiyo nga ggwe naye nga teri nnyo ky'ogamba nti kino jesu ogamba na taata eri awo kugamba ye eri mu nsi yaayo yakyova ebiseera ebisinga nti bwe batumenya emitima okuddamu ofuna that experience oba okufiiringa ekintu ekyo si kyangu. Si kyangu. Kiki oyita okumenya omutima? Kyempita okumenya omutima oba nsobola kinnyonnyola. Simanyi oba asobola kuba. Ebiseera ebisinga ffe abawala ebisinga otumenya emitima nti bwe tuba twagadde we love
oyagala wenna. Yes, oyagala n'oggwayo. Naye ate omuntu bw'akudisappointinga nakola ekyo ky'obadde jjukira otandika ogamba ne bakugamba ekigambo gamba bitasobola. Ogundi tasobola kikola. Mulimba naye bw'okiguddemu nti trust eyo gye wamuteekako ennyo ogamba. Oli ne bw'ajja n'akugamba ebigambo kikumi ogamba era y'ono y'oli eyakola biti. Kuba omutima gufa nga tokyasobola kwesiga muntu naye tosobola kwagala muntu nga tomwesiga kuba kye kisooka. Ogamba muntu nti nkwagala tegeeza oba omukola ki oba omwesiga. Waliwo agamba munno nti nkwagala nnyo bikoze bitya naye ng'ate essimu ye lwevuze okobeera oti ddala oyo oba tumwagala oba oli. Olukiseemu official yonna gy'osinzira okubanga otulaba tulina Zahara wano wa Romantic Entertainment. Mulese tunyumyemuko yongera okubanga ate omutegeera byakola obulamu bwe byayiseemu ebitambula bwe bityo kwe tuli naye nga bannaffe aba Almutawa Enterprises batunda ttaka ku bukadde 10 gendo bere nga ate weefuna hotel kekyapa Alira Holdings Basima Biodigester Tanks so kwagala okubanga atokola toilets ziri ku mulembe banoonyeeko Rosemary Beddings batunda bya Kisenge gende Kasubi nga akava kubitala ku mukono gwo ogwa ddyo awo ku muti ogwa Jambula ojjo kubasanga gendayo ate banafa ba brand shoppers ogenda basanga Kabalagala nga Tripati Mazima Mall batunangoyeza abaana okuva ku nakulumpa ku 12 nayo gendayo ate banafe aba Kampala Polytechnic Emengo Kabakanjaga Road ngoyambuka awo nga ku lubiri opposite Best Buy supermarket nawo ojja kubanga ate obasangawo osobola kubiranga ate otwala omwana okusoma intake ne ya July balina panel wa diplomas ezenjalo zibajja osobola kubanga ate otwalamu omwana wo n'abiranga ate asoma kati ate gwali mu Bulaaya ne mu America nja kubanga ate nkurecommendingira online business ekyekuyambako kwe kukendeza ku budde bw'okola naye osigala ng'ofuna akasente kubanga munange ate sente osigala ozeetaaga kakati genda ku Facebook ononye Jamidi Mentor oba ogende ku website ya www.jemaimamirembe.com oba okozese namba eyo eya WhatsApp eriko +44 okusobola okubiranga ate omanya ebisingawo. So right now oli muzanyi wa film omaze mu bbanga ki 2 years myaka 2 enamba omwendo gwa film gwakazanyako ogumanyi meka abafo zona series kale kangameze nzanye nga ziri fully njitandise nenjimalayo ziri 2 erwanirwa kijja kugwa ne promise endala wali oyitangawo buyisi necyekango nakitandika ekyekango walimu I think that was the first project I saw you nemukebiseko nalimu nefa bamu kubasembayo mwajjegwa okay ate ne mu climax wagambi walimu ne mu climax era nazere egenda kugwa okay okiraba ddi nti wandyagadde ozanya film kiraba ddi bwe natamba nakokola awo mobile money nkola nensijja ntandika ofollowing ebina Uganda birabanga mpika ebiseera ebyo firimu ezatambulanga ennyo bina Uganda awo natandika okubiraba nga sinakale picking interesting nga bwomanyi nti dasooka tandika biraba kati ntambula mbiraba sinafuna idea kati idea okusingira ddala okulabika ennyo covid yasooka awo nga mulimu tetukyakola tuli waka kati nga firimu tuvugidde firimu nengamba naye ndabika nange nsobola okuzannya firimu ngebakola nange mbisobola kale newe mbasobola naye nsobola okugezaako buli kintu batandika kitandike engamba okay engamba aya enga naye ntandikiddewa tubeera ntambula engamba kale sister wange mugambako nagamba angamba yayogera kale bya kisiru yebubusi agamba nene Zahara usenga ku mubiri gwogo osobola kitegeera emga mubiri sigwe gola ki sigwe guzanya ti tugenda tugezeeko bajja kola ki bajja kuwa onzewo kale lunaku lumu nga ndiye ali ku simu yange kuno ngenda ku YouTube mbiraba sindika message kwa Romantic page Facebook page basindika message bangamba kakati wabula sikati twajjuza
linda nga covid yakoze ki awedi nagwamu amaanyi nenga hanga kabanga mine covid nga weda nagwa di buli weeks 2 batuzaayo batwongezangayo batwongeza 14 kwa 20 mu 10 atoli yasooka nno batwongerayo mzee watufuga bana kaine yanengira nengwamu amaanyi kaine nali ndiawo ebiseera ebyo kwaliko nebya ebonies nengamba bana balomatic babalimba nabageza nete banziramu bangamba covid kangireko kubaki kuba ebonies nabo nembo bayangu okunziramu ebangane batulagira office nengendayo aba ebonies kali gwe natukayo batunyonyana ebintu byabwe omwami bosa nebatugamba mugende wa oli omwami omukulu Katende yes nebatwala yeyo mu office ye nebatulaba kale bingi ebyali yeyo netubera yeyo mpola mpola kati oluvanyuma nenkoma wenu batuzira mu covid mbera awo banziramu eno tebanziramu nene ne bandaga nti banzikiriza neto sina batuuka kola ki izanye nembera awo kati bano mbaddamu ogwokubiri teza nga teza abantu amindu emeka ebiri ekyantu azato bano baludde kola ki kuddamu okunziramu bangamba covid linda ndi awo era ndi mukulaba nenga nekambaddemu nenkopa lina sendika message direct to Facebook nenga nenzijjayo enamba yaabwe nembakola ki obakubira alo mwami yankwata nedde bosiri jukwa yabironja alo mwami yankwata nangamba oyina emyaka emeka endi kugamba nangamba ofaanana otya konze siri muddugavu siri mweru endi awo koye oyinayo ku bifaananyi ebiri recent konze nina ate yesaya mukovi nali munene ngangezze tunywa obuugi ngangezze nengenda mu studio nebankubayo ebifaananyi ebiri recent nembisindika nebangamba kale kakati wabisindise covid ni wanaba lockdowning ewedde ojja kudda moto kubireko tukusindikire office we tukulagire office we ziri ebya ebonezi saddamu kasaba ngamba nti tuyakulagira ku office ebya ebonezi ne tewaddayo saddayo bisazamu ebyabwe era bwe twava mu lockdown netujja nebansindiki nebandamu nembakubira nebanzikiriza nebandagira office je Sama Road nengendayo netugenda mu auditions oyishamo genda mu kebisebuka utiamo genda mu kebisebuka umuliko okusoka okola ku screen ngozanya singa nzanya wabula naku basoko kunteka mu kamera nawulira okubanga yali sini mai bwali okola ki sini yasooka nali mu kebisebuka faamu ko bali ku south wansi sini yasooka yaddala nali nzanya n'omuwala bali bamuyita Magi kale nga lugambo gambo tugeya ku baana bano ba Kautoni ne munne bayombagana betwali tugeyako then sini yadda kuna ina Morris nga mwetega abaana bawo laki bakayanira awo nange wendi laki nzo tonda lunzo kuba bya bakulida nyaawo so byono solo kubango bikola ne diro tanko kuloza nti ndabika nno solo okuzanya nno yabisebukanoza kwali kwegezesaamu benangambye ati nyinza okusobola okuzanya ngingidde kyekango ozi wali omu ku baana abatali ba muzeeyi nze nali Pamela nze nali nga sister wange avaawo nyaga kweddiza bbaawe what is your best feedback wali okyafunye mu kaseera ng'ozanya film gy'ogamba nti yambi ennungi yankola bulungi eyo yankola bulungi mu acting oli yakugamba wali wazanya wali yali ku Facebook oli nakwa feedback about engeri gy'ozanyamu n'owuliranga ate feedback zensezo ofunye nnyo zibadde kati mu anti-canteen climax nakijja kuggwa nkoledde olugambo nga bagamba wabula mwana Mia director wo mwebaza onzanyira bulungi olugambo n'obwa maid kwegandabira ddala niba n'abantu nga bo bagala lugambo lwerere like tinyongeramu n'ensavuwaza naddala mu promise osavuwaza n'yongeramu n'ebyetaabaddemu kwegamba like kale bakingambanga kati ne wakolanga olugambo
Then wano n'okola olugambo mu maid. Mu maid. Oh. So weeraba wa for now? Weeraba weetunuulira. Weeraba wa? Ala mpadde obuwangazi nga ne mukama wange director wange nga mpadde obusobozi neneeyongerayo mu acting sobola kuba omukyalo ow'amaanyi. Yagala kuta biki byagala okuŋŋambira abakulaba? Kyenjagala obbagamba sookera ddala nakwebaza. Mwebale nnyo mwebalire ddala bane mwebale kutwagala bane mwebale kunjagala zaani kuba si kyangu olulala tubeera ku screen ezo abantu abakomenting oba abaviewing ebintu ebyo batuwa amaanyi. Ngero kulaba nga timu Mia. Yes, ne batuwa abanyumiddwa Mia kyakola mu mumpeere likes. Oshegera kati kugamba oba olabanga omuntu olina ayogera akagambo kamu replies ne ziddamu mpitirivu olabanga kintu kyokola oyinza okulaba ng'olinga akola ekitajja naye ng'olaba ate omuntu oli akiraba yakimukola ki kimunyumidde bannaye mbeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala era mwebale na kwagala aromatic sayimo abantu baagala aromatic abantu banne tweyanza nnyo tweyanzeeke ne siyinza kwerabira kwerabira badirector bange ekituufu kindi tuli bangu tuli bazibu twajja tuli nga tetuli tenna kimu kyetumanyi naye batubeera bagamba wano okoze kikyamu kola bwoti ne bwoti bw'obeera kola bwoti kola bane tubamenya bane tubeebaza nnyo badirector baffe mwebale nnyo mwebalire ddala era nsaba alaba ekimusinga okwagala. Simon naye kwebazizza weebale nange ne ntulako mu kamera yo. Kitegeeza okikolere. Tandisi. It takes time. Nkulage ku message. Oba baadi mpeereza ku ki. Abandi. Facebook. Abampeerezanya message kati simanyi but I think there is a girl simanyi wonna wooli yagimpa yampa list y'abantu yono munnaye. One of those messages abangi. Anyway, mwebale kulaba yonna gye musinziira weetuli. Mubeere ndooza bulungi olwaleero. Till next time.